waffe Yesu Kristo yeebazibwa abooluganda nga bulijjo ku ssaawa eno ey'omwenda omuweereza wammwe Hilda neebaza Mukama olw'okuba nti yansimba mu kifo kino okuba nga mpeereza eri abatukuvu be. Kale nno muganda wange olwaleero ekyokuyiga kivudde mu Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka n'olwokubiri olunyiriri olwa 11 ne 12. Katugende mu maaso. Olusooka lugambye lutya? Kale muteekenga wala obubi bwonna n'obukuusa bwonna n'obunnanfuusi n'obujja n'okwogera obubi kwonna, ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe, mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba galyoke gabakuze okutuuka ku bulongoofu. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Baganda bange, ekigambo kino kituukira ku nze naawe mwannyinaze ne muganda wange. Kigambye nti kale tuteeke wala obubi bwonna, n'era ne kitumenyera n'obubi obumu ku bubi obutudde mu ffe. Kitugambye nti obukuusa bwonna n'obunnanfuusi n'obujja n'okwogera obubi kwonna. Wali olowoozezzaako ekigambo ky'oyogedde naawe ne weekanga? Kati gwe nga bwe weekanze oba akuddiridde bwe yeekanze, ate kiwulikika kitya mu maaso ga Katonda? Baganda bange, twogera bubi. Akamwa kaffe kajjudde obutali butuukirivu, bwe katyo kawemula. Akamwa kaffe kageya. Obumwa bwaffe baganda bange bwogera ebintu ebitasanyusa Katonda, nga kw'otadde n'okubalaata n'ogamba mbadde nsaaga. Katonda tamanyi byakusaaga. Kyova olaba nga tulina okusaba ng'omwoyo w'amagezi okutuulanga ku bumwa bwaffe, weewaawo twasamyenga obumwa nga tugenda kwogera ebintu ebitaleete kwesittala eri abalala, era ebigambo ebitaakange Mukama Katonda ng'okifulumizza. Ddala ekigambo ky'ofulumya mu maaso g'owooluganda oba mu maaso g'omuntu omulala yenna kiweesa Katonda ekitiibwa. Neera mu ggwe omukwano gw'olina eri abalala temuliimu bukuusa bwonna, temuliimu bunnanfuusi. Jjukira Yesu Kristo ki kye yatugamba? Twagalenga balirwana baffe nga ffe bwe tweyagala. Kitegeeza bw'oba oyagala omubiri gwo, bw'oba weeyagala, tosobola kwenyumyako, tosobola kweyogerako bubi, tosobola kwegeya, tosobola kwewa mukwano gwa kinnanfuusi. Haleluya! Kale nno baganda bange, Peetero kyava atuyita nti tulekenga obubi bwonna, obukuusa bwonna. Ng'amazima tukuusakuusa bannaffe mu mitima gyaffe. Tujjudde obunnanfuusi mu mitima gyaffe awamu n'obujja. N'olaba munnanzimbye akayumba ka rooms 2 olw'okuba Katonda tannakuggulira, olw'okuba Katonda tannaba kusobozesa kuteeka wadde ruumu emu, n'ofuna obujja n'otandika okumwogerako obubi. Muganda wange, ebyo byonna Peetero atugambye nti bikolwa bya bubi era tubiteere ddala wala nnyo. Olunyiriri olwokubiri ne lutugamba nti ng'abaana abawere abaakajja bazaalibwe, mwegombenga amata g'omwoyo agataliimu bulimba galyoke gabakuze okutuuka mu bulongoofu.
nenno baganda bange bw'onaasembeza omwoyo omutukuvu bw'onaasembeza katonda wo muggwe ne mutabeera mu bulimba ne mutabaamu bujja ne mutabaamu bunnanfuusi ogenda kubanga ofunye amata g'omwoyo agataliimu bulimba bwonna kubanga muggwe temutudde bunnanfuusi kubanga muggwe temutudde kwegomba kwonna amata g'omwoyo agataliimu bulimba katugayaayaanire ekiseera kyonna okubanga tuganywako okusinga okutambulira mu kibi. Afa Yesu Kristo yeebazibwe. Katugenda ku lunyiriri olw'11 lugambye nti abaagalwa mbeegayiriranga abayise n'abatambuze baganda bange abayise n'abatambuze baba bamanyi gye balaga kubanga wootegerera nti bamanyi gye balaga bwe buziba tobasanga ku makubo nga beebase kitegeeza baba balina amayumba mwe beebase naye Peetero atwegayirira nti atwegayiriranga abatambuze era abayise okwewalanga okwegomba kw'omubiri n'okulwana n'obulamu okulwana n'omwoyo omwoyo akugamba munnange obujja bubi omwoyo akugamba okugeya kubi okukola muganda wo obubi kibi naye ggwe olemeddeko kubanga omanyi gy'olaga. Kale nno baganda bange twewalire ddala okwegomba kw'omubiri kubanga buli lw'oyagala okukola eby'omubiri oba olwanyisa omwoyo wo oba olwanyisa obulamu bwo obuli mu Kristo. Buli lw'ofuna okuluŋŋamizibwa nti ekyo kibi ng'omaze okikola weenenye essaawa eyo bw'oba tokikoze ate weebaze Mukama nti Mukama nkwebaza kubanga onnunudde onzigye mu kukemebwa onzigye mu kwonoona mu maaso go. Olwa12 lugambe lutya nga mulina empisa zammwe mu baamawanga ennungi. Kale nno Peetero atukubiriza okubeera n'empisa ennungi mu baamawanga kubanga tubeera kyakulabirako eri abantu ab'amawanga tubeera kyakulabirako eri abantu abatamanyi Kristo nga bwe baboogerako ng'abakola obubi nga bwe baboogerako nga babakola obubi olw'ebikolwa byammwe ebirungi bye balaba balyoke bagulumize Katonda. Nti ne Peetero yennyini akimanyi nti abantu ab'ebweru abantu b'amawanga batukola bubi naye si nsonga bakuyisizza bubi batya sigala ng'obaagala si nsonga bakuyisizza mu ngeri kyembi gwe sigala mu mpisa zo ez'obwakatonda kabaleme okujja ku mulamwa kubanga bakoze bubi naawe kuobaddiza obubi. Nedda eyo si y'embala ya Katonda eyo embala ya muntu ow'edda omuntu ow'edda omulyolyomi yatusigamu eyo ensigo teach for touch akola bw'ati naawe mukole bw'oti naye ate ffe si y'ensigo y'obwakatonda. Ensigo y'obwakatonda omuntu akoze obubi osigala omukola bulungi nenno n'agulumiza Katonda ku lulwo olw'ensonga nti okola bulungi era oba oyimusizza ekitiibwa kya Katonda. Kale nno baganda bange n'olw'ebigambo ebyo Mukama abawa omukisa nga tweyongerayo awamu mu kusabira awamu.